Akabenje kano okugwawo kiddiridde ekinaala kwe babadde batambulira okukwata omuliro nga kyakatambulako kilomita nga 2 okuva ku mwalo gw'Essenyi nga n'ekiddiridde be bantu abaddeko okugwa mu mazzi era 2 ne bafiirawo. Ku bafiiriddewo kuliko omwana ow'emyaka 6 Kintu Ismail n'omugoba w'ekinaala kino Ziriawula Ashraf. Abeerabiddeko n'agaabwe wamu ne bakaawonawo omuli ne bannabyabufuzi abadde basabalira ku lyato lino batunnyonnyodde ku mbeera ebatuuseeko wakati mu lugendo kyokka ng'olunwe balusonze ku yingini ekutta omuliro mu kwetaasa bangi kwe kusalawo okugwa mu nnyanja wabula ne badduukirirwa mangu era ne bataasibwa. Badde ngenda Luwero eyo gye nkolera naye tuuse ekinaala ky'Eruwero kikoze eki nga yingini zaafudde then Katonda ngamba kanninye wano essamba engeri gye ndi mbaddemu n'abatuuze bange abadde baagala okukola kyokumanya ngendeko ewaabwe bakyalireko naye ndabiddeawo nga yingini ekutta omuliro. Ekirungi Mukama atuyambe tubadde twakava mu mwalo bwekwatidde omuliro nga tetunnatuuka eri wala kubanga tuwonawo. Singa kuwulira mbabuukirirwa kuba ate nfiiriddwa n'omwana afudde abadde omulenzi wa myaka 6 n'ekitundu. Mwana mulenzi abadde ayitibwa Isima Kintu. Tubadde tuva mu kyalo. Mu ngeri emu akabenje kano era bakatadde ku bamu ku basaabaze okutikka akabindo ng'abamu bategeezezza nga n'omuwendo gw'abafudde bwe gukyatankanibwa oluvannyuma lw'ekitabo omuwandiiki w'abasaabaze okubulira mu mazzi nga n'omuwandiisi y'omu ku bafudde. Obuzibu bwonna bwe buva okutikka kabindo naye nga bannannyini mwalo guno tubadde tusaba okuddamu okugezaako okulaba nga tulemesa abantu bano okulinnya mu maato nga tebalinaaki life jacket era ababadde ne life jacket abamu bawonye naye abatabadde nazo bakoze eki bafiiridde mu mazzi abo. Geoffrey Luyiga nga yakulira poliisi y'oku mazzi mu bendobendo lya Ssezibwa akasizza nti abantu 2 be bakafa wabula nga abalala abasuubirwa okuba nga bafudde bakyanoonyezebwa. Abantu b'ekitundu bakoze omulimu gw'amaanyi ne badduukirira kubanga libadde likyali kumpi n'omwalo ne balisikawo ne bagezaako okuzikiza omulimu bakasiza n'ebintu. Abantu badde batera mu 18 abadde mu lyato ku lyato abadde 18 n'ebigwa nabaguddemu ngeri mukuli bagubanga nga gukutte eryato bagezaako kulwanyisa okuzikiza omuliro. Abantu abateebaza bali mu 4 nesofa twakafunako emirambo 2 gye tufunyeeko essaawa eno. Ssentebe w'oku mwalo guno David Sendagire atunnyonnyodde ku mbeera eno n'asaba poliisi y'oku mazzi ekomewo eddemu yeekebejja ekifo kyonna kubanga wandibanga waliwo abasigalidde mu mazzi. Tukubira Mariini Omulanga ejja eyongera okutuyamba esobole okufeffeta tulabe nga tusobola okumanya baaweddemu oba bakyalimu naye tukyali awo tetumanyi baaweddemu tetumanyi kubanga twalabyeko emirambo 2. Wetuviiridde ku mwalo guno nga batuuze nabo babakanye dda n'ogw'okunoonya abateeberezebwa okubanga bakyali mu mazzi so nga emirambo egibadde gyakazuulibwawo gitwaliddwa mu ddwaliro e Kawolo gyekebejjebwe. Farida Nakayiza ne Moses Serumaga, BBI.